Essomero lino Likolo Primary School lyerimu ku masomero 8 agasangibwa mu nkambi y'abanoonyi b'obubudamu eya Bidibidi Refugee Settlement mu district y'e Yumbi nga lino lyatandikibwawo mu mwaka gwa 2016 olutalo mu South Sudan bwe lwannyinnyitira ennyo ekyaviirako bangi okuwaŋŋangukira e Uganda. Essomero lino lirina obungi bw'abaana 1,851 nga ku bano 45 bannayuganda so nga 186 banoonyi b'obubudamu. Wadde ng'omuwendo gw'abayizi gukendeera, essomero lino likyasanga okusoomooza naddala ebibiina ebitamala ekiwaliriza abamu ku bayizi okutuula ku ttaka. Then establishment of a space for learning and furniture, then water and sanitation. We supported the 5 learners who fainted in class and we rushed them to the health facility. They realized that their sugar levels were too low. Ng'oggyeko bino, omuwendo gw'abasomesa buli kadde gweyongera okwesala nga ku basomesa 29 be baalina basigazzaawo 2 nga kino kyava ku bitongole ebimu ebyali bivujjirira essomero lino okusala ku buyambi. Asante sana. Already bulino nange mpaliriziddwa okukwata ennoni mbeeko kyengatta ku mabujja gano. Color orange. Color green. Abayizi abamu natuuse ne kussa eri okubalambika okulaba nga banywerera mu masomero basobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. So when you be good, God also loves good children. God also loves bangi ku bayizi bano bye baze basanga bukyanga-ntalo zibalukawo mu mawanga gye bava bitera okubatawukanya obwongo abamu ku bo ekibaleetera n'okulowooza ku ky'okuva mu masomero. Because there are some challenges which I'm facing at home. Maybe sometimes you may find I will go home but I will not find anything at home. I'll just remain at home, maybe crying, doing what. Even I'm not attending class. Like if my auntie bring me that let me go to class. Even like also if the teacher has gone to class, the teacher told us that let us write. Even I will not write. Even though if book is there or not there, I will not write. Just one of the cause was the food. Food was not there at home. When they reach home, they don't get food. That is when they start insulting parents at home and they come back to school very annoyed. Okusizambira kye batubasanzeemu abaana abamu tubateeka mu guruupu mutusobola okuba nga metubajjanjabidde naye abalala tubalaba kinnoomu kubanga baba n'embeera esukkulumye nga tebasobola kubeera nga beera ne bannaabwe. Wansi wa project eyatumibwa Education Cannot Wait, ebitongole ebigaba obuyambi okuli ekya World Child Alliance ne TPO Uganda byatandika okukwasizaako abaana bano okusoma nga bayita mu nzijanjaba eyatumwa Journey of Life ng'ekigendererwa kuzzaamu bayizi ssuubi nga babasigira ekifaananyi eky'omu maaso. Mu guruupu enkola emu tugiyita mu lufuutifuuti Journey of Life, kale eyo abaana babeera bayita mu seesoni nga babeeramu nga okuzannya, okutendekebwa obukodyo singa abafunye obuzibu ayinza kubeera nga yeeyamba atya ng'omwana awamu n'abalala. Wakati mu kubudaabudibwa banakyewa ab'enjawulo abayizi bano basobodde okuddamu ak'obuntu olwo ne bafuna empisa n'enneeyisa ey'omu bantu mu bifo gye bawangaalira ng'amasomero n'ewaka. Kaakati bano baagala nnyo okusoma era nga batusuniddeko ku biki bye baagala okubeera mu bulamu obw'omu maaso. like they told us that if you are stealing, by the time you will die, you will go up there, you will be taken to cells. For the rest, I will advise them. For those who have dropped out of school, I will always advise them that they should come to school. Yes, this is journey of life. I've made these children, even if you don't have a pen for writing, you don't have a book for writing, you sit in the class, you listen to teacher's explanation, and you request pencil. They have known how to now request how to socialize. Beka Senyonga Mulinde, NTV, Akawungeezi.